enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate olindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo ngamizi wa banki enkuru ya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema wabaddewo obubonero bwonna nti gavumenti eyinza okuvuunikibwa oba kigudde bugwe obubonero obadde bungi era nga nzijja waliwo wano omukulu David Katongole manager wa Diamond Trust Bank eri enamapa agenda nti kale olunaku lweggulo nabaddeko n'omubaka wa Guinea wano Chamas Yusuf nga simanyi nti saawa ntono gavumenti yegenda kubevuunike ayinza kuba takyalina mulimu byambi bisekerwa kubanga gavumenti yempya eyinza omuga nti tetukumanyi tugenda kutuma abapya vaayo ffe tuteekeyo bwe tumanyi tuteekeyo omulala naye weebalenyesebwa manager David Katongole okugoberera ekyamazima obubonero bubaddewo ng'era eggwanga lino bwe libadde okumala ebbanga ddene buli president abadde atuuza yalukugunya ekyokulabirako nga bwenjogedde wali nti mu Oktoba gwe mwezi oguwedde era waaliwo oluvuuvuumu nti abamu ku basirikale magye baali baagala kuwamba gavumenti ya Sisoko era ne bakwatibwa nga bakulemberwa Gen Dahaba Nawalna mu kiseera ekyo yali akulira ettendekero ly'amagye mu ggwanga lino yali ku ddaala lya brigade ya Gen yakwatibwa ne banne mu bana abalala bakwatibwa mulimu Domingos Nanke ne Mario Midana saako ne baofiisa ku madaala ga wansi nga Sisoko aga nti baali babaza olukwe okuvuuneka gavumenti ye songa ate tukirabye 2022 ne 2023 era waliwo oluvuuvuumu olw'ekika ekyo n'amasasi ne ganyooka era ne wabeerawo abasirikale abawerako abakwatibwa naye nga bwe nkugambye mpuliriza abamu bazze bagamba mu ggwanga erya Guinea Bissau nti ebimu ku ebyo ono yabadde abikola okuteekawo embeera okukwata abo balowooza nti tebakkaanya naye ekirala era ekibadde kikulaga nti ebintu si birungi mu Guinea Bissau embalo abadde n'okusika omuguwa okususa n'opposition mu myaka gye n'etaano ku nsonga nnyingi naye wano ekisanja we kiggwereddeko okusika omuguwa okusinga kubadde kuva ku kwongezaayo kisanja kye yatandika ku ntandikwa y'omwaka 2020 kuba okulonda kwali kwa November 2019 kati opposition bazze bamugamba nti okulonda kuno ekisanja kikyali kigwako mu gwokubiri omwaka guno era lwe baali baagala okulonda n'agaana okukutegeka ng'ateekawo ensonga ensonga eno neetuuka ne mu kooti ensukkulumu neesala ng'edda ku ludda lwe negaa nti okulonda kuteekebwewo nga nnya Septemba naye yasigale nga wakiseera naye n'olwo kooti lwe yateekawo era nalwo teyalugondedde kutuusa okulonda lwe yakutaddewo ku Sande so wabaddewo okwegugunga ng'abantu beegugunga naddala ab'opposition nga bawakanya enteekateeka eno ey'okweremeza mu ntebe ng'ekisanja kiweddeko ate n'abagumbulula n'obukambwe kati era okire nti mawanga mangi mu East Africa bannamagye abawambye gavumenti beesigama ku kwegugunga kw'abantu ne bagaa nti tuzze kutaasa abo lwakuba bano bo si kye bakulembeza kye balowooza nti kyekisinga okubatunda mu mawanga gali gakirimaanyi kati ekyo ng'okitadde ku bbali oba oli abandikigumiikiriza nti yadde yeeyongezaayo emyezi naye agenda kuba yali asuubiza nti ye wakufuga ekisanja kimu yadde ssemateeka akkiriza ebisanja 2 nga bwe tugambye yagamba abantu ndi wakufuga ekisanja kimu ŋŋende wabula mu gwokusatu ate n'ali ebigambo bye naga nti nga ssemateeka bwanzikiriza ekisanja ekyokubiri nakyo ŋŋenda kukisaba kati ekyo nakyo nekyongera okuteekawo okusika omuguwa mu bantu ba bulijjo ne mu basirikale okukubadde kusoomooza kunene gyali era ekirala mpuliriza nti
bwalangira nti agenda kuvuganya mu March n'ayongezaayo n'ekisanja kye emyezi abantu ne batandika okwekalakasa n'akozesa omukono ogw'amaanyi ogw'ekyuma omukago gwa ECOWAS gwasindika ttiimu ejje ebatabaganye ttiimu bwe yajja akazito n'esinga kateeka ku yinge muganti mukulu ekyamazima gw'ovuddeko ebizibu bwe yalaba ECOWAS akaziteeka atadde ku ye n'abaga ngenda kubagoba era ECOWAS neyeegoba nga bukyali naye bwe yali evaayo n'erangirira nti ekitujjeeyo tumaze kukiraba nga Sisoko si mwetegefu kukkiriza kutabaganyizibwa kakiiko ka ECOWAS so mbufunze ne ECOWAS yalemagana naye ku ntandikwa y'omwaka guno ttiimu yaayo neevaayo ekirala nti mu bukulembeze bwe buno obw'emyaka 5 omukono gw'ekyuma gubadde gususe ng'obuyinza kumpi bwonna yabweddiza oba obwa gavumenti n'obwa paalamenti mu ggwanga lino erya Guinea-Bissau paalamenti tebagirondera wamu na pulezidenti kati nga balonze pulezidenti ku Sande abaka paalamenti babadde tebalondebwa paalamenti eyasembayo okulondebwa mu 2023 paalamenti yasembayo okulondebwa mu 2023 abaka abasinga obungi si bakibiina kye kakati paalamenti bwetandika okumutabukira nga teyisa byayagala n'ateekawo embeera nti wabaddewo olukwa olwokwagala okuvuneka gavumenti era n'amasasi ne ganyooka ku mulundi ogwo kati naga nti olw'embeera ey'akabenje gye balimu paalamenti agiyimirizza era okuva Desemba 2023 paalamenti ebadde tetuula mu ggwanga erya Guinea-Bissau naye nga gyeri ababaka tebatuula kukola mirimu gyabwe ndosobola nti embeera abadde agiteeseteese bulungi ey'okuwambibwa kasita yalaba nga abasingamu si babe bamulemesezza ne wabeerawo amasasi okunyuka nti paalamenti ebadde erina byekolagana nabo nga baagala kuvuuneka gavumenti n'ayimiriza emirimu gya paalamenti kati ng'ekyo kitadde ku bbali ekisembyeyo kwe kulonda kuno bwe yasazeewo okutegeka ate ekibiina ekisinga okuba eky'amaanyi era ekyo kyeyajja mu buyinza kubanga kyekyali kifuza okuva independence nga ab'amagye bwe bajja kiwummulako buwummuzi ate ne kikomawo kibiina kimu era ye bwajja ye yakomya emyaka gyakyo emingi ennyo gye baali bafuza okuva mu 79 kakati ye ajja n'ekibiina kye ekipya kye yatondawo mu 2018 nekijja mu kulonda kwa 2019 kati ku mulundi guno akigaana okuvuganya ne kandidate waabwe Pareira n'amugaana okuvuganya n'alekamu bakandidate 12 naye ng'amaanyi matono kati kusaba oluvannyuma Pareira ne banne kwe kusalawo bawagire Fernando Diaz da Costa ow'emyaka 47 mu kifo ky'okubeera mu kalulu nga batunula butunuzi kubanga babasiba emimwa kabafune gwe bawagira era gwe bawagidde ekyamazima amasannyalaze n'agafuna yadde yatandika tagalina ebbugumu ne libeera ly'amaanyi naye jjukira ekyo kirekawo obusungu bw'abantu kifaanaganako nekiwalabe Tanzania nti Suluhu Hassan teyamanya nti ekyokugaana Chadema ne Tundu Lissu okwetaba mu kuvuganya kijja kuba kyabulaba okusinga okumulekamu waakiri n'omubbira mu kalulu nti bo kampeyini yonna ab'ekibiina ekyo baali bawoza kimu kyakuguguba buli aguguba gwe bakwata gwe basiba buli aguguba gwe bakwata gwe basiba obusungu bw'abantu ne bugenda nga bulinnya okutuuka kwekyo kyetwalaba Tanzania netuuka ku ddaala erifiirwa abantu 10,000 kubanga bali mu byakulonda ekyo mu byafaayo ejja kubasuula nnene ku bukulembeze bwa Samia Suluhu Hassan n'olwekyo kati neeno teekako obusungu bw'abantu kati amagye gawambye gavumenti mu kiseera nga gamanyi nti abantu ba bulijjo tebajja kaayana nnyo eri embalo Sisoko kubanga abadde yasalawo okufuuka nakyemalira mu myaka gino 5 ekyokuyimiriza paalamenti akikola mu pulezidenti nti obuyinza abulina obanga nakyemalira yalangirira kiseera kyakabenje amateeka kwegamba amateeka gabeeramu emiwaatwa egisobola okukozesebwa omuntu asobola okubafuga nga nakyemalira naye ng'ali mu mateeka nja kuwa ekyokulabirako enkola ey'abakabulu South Africa eyitibwa apartheid yali mu mateeka naye nga yawa nakyemalira abatono okufutiza abangi
so kakati yatunulira omuwaatwa mu mateeka n'ateekawo embeera nti ekyama za gavumenti yibadde egenda kuvuunikibwa ng'ate kizze mu kiseera nga paalamenti emutaddeko akazito k'amaanyi kati naayitawo naga nti tuli mu kiseera kyakabenje paalamenti ngisatuludde naye okuva 2023 okutuusa 2025 wonagwako nga ogisatuludde tekola ate tebalonda mpya ate ekyo kiri wabweru w'amateeka kati yembeera mwabadde abatwalira alright nobaako we watugambye enkuka 2025 CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sina sita danger tukuba ntukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukuba netukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenziramu nenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style siza kuno sambadde olindeka sambadde enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wife Creation ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema